Jennifer. Jennifer? Jennifer, I think so good. Oliwa. Eyo nze mukyalo navaayo dda. Lero nateete mwana ajja kukola ssente navaayo ddala nje mu kibuga. Naye mba njagala kujja kulabako. Naye sina transport yakyandeeta. Ssente? Ssente nga mmeka? Emitwalo 5. Si kitono nnyo, emitwalo 5 ssente tuno jangu. Jangu bw'otuuka wano nkulagirire. Kati bw'otuuka wano nateete onkubireko. Nkulagirire wenge. Bwe ntuuka ngenda kukubira ondagirire bulungi. Kale. Gwe! Otegedde? Kanzije mwana. Ayi kale. Keshiro. Olomba nyingideo. Jewai. Igena kisama. Bwe, unajua sitawa mbisi. Unajua chilese. Manja wa mtasi. Nufia kaboya. Yakafiti. Unoba kuvuko ubiko. Kwa kitegera. Sera kanuga pagi ya galina. Yalo ngwe chikuma na musale myaka ngeji. Kisanja kirabo kitegera. Soko kufunga. Mwana ngenda kuwa. Naye ngoya bakasitoma zinanga bakasitoma. Kutuwe. Zingine kuwa si. Unaiba chinchi kwa. Inakademu mwana hajja. Kale mukyale. Neka nayigira kibuga unakudeka mu. Kati kankubidde kangambe kagala. Kati ngera kansanyu. Leka lukubango oliye. Omuto omuvubuka buna kibuga otegeera. Kayina ofuye ofiti ngabo. Undeta fika ngamusigeyo bulungi. Ngakumpumba wumba. Otegeera. Nina kuwa senda tego lumatisa na. Choko chiko. Nina kuwa senda. Nakisuko nkebeze mu. Akutufayo. Akala lawe ngena kola bwe. Ora kuwayo ngomalo outindia ndamira ngo yinzisa. Oboste ngenda kuwa. Kale soko kebeze. Eka fitting yakanzije yofigo kitegeera yakanzije amazumba ebisambi ki omubiri olaba kalanga kalanga eyo okiraba ejja kunkolera Angeta, isasa sudetwani nasijeo nizo kubanga nawaziri nabanzire sen nabalira bulabiriza babye nagoba diva abatanyakire sen nazikweka bala bikabali amebyo okunyanga bagira bakachi Mukyalina endalamu baagala kulya nga siriire sokka nze mbalabirira babula ebyokulya bakomawo waka bakosedde naye njala tebaluma bagamba kujjula engoye zomunaye zisanga zonna ziyiseyisaawo nazonna oba niyazijjeemu ngamba kanzireete mbizingireko wano ndabe nga nzitereza bulungi zibadde zisaasaganya ngamba niyazikutteko ngamba kanzijje nkole ki nzitereeze zibadde zisaasaanya awo zizinga zisobola naawe zizinga ndowooza obulungi kubanga mbadde ntudde wano nkole ki nzikuŋŋaanya nzizinge bulungi nzipake
lumu ku lumu nga nzitereeza ku zinaazo. Neyanziza Zinge bulungi. Ezo ssente ngenda zikozesa kubanga tetulina byakozesa wakayo. Tulinamu nnyo obunyanyi twagala tusiikesiike mu bujanjalo wate nteekemu ne kukanzaati oba zigenda kukola waka kuba namulaba nammwe byetukozesa tukozesera wamu kati kangende noonye wongenda okugula akalyanyi n'akatungulu engoye bizimye bulungi wezizeeyo. awo wenyini awo kati wetera ogenda kulaba awoleka flat kugeti ya green kati ziwekera poliisi kale yambuwa tofaayo awo ekimu kiri bulungi Kinyura kyange siiti wange kabula dda kosi bapira tenyonyezi gamulongeko okimanyi nti kasenga kulangira obugambo buno the dearest of dears the prime minister of my heart kusala kuwisa bakuweshi njagala kulaba ng'olya nga weegaya ate era ng'oli kusai Baleete chips and chicken and soda. Chips and chicken soda. Tewali buzibu. 1 minute. Chawe banka katika le chipsi koko ni soda kola abakazi tebalya bintu bimalawo
ekyokukola wanaalekako ng'atesa ne wuyita n'empita enange n'endya ekyo sijja kifaako ojja kwereteeka kati alina okufuna kirabo ki sina kwenazaako ssente kubanga omugola akyaliwo kati nikolooki ate era nsigezinako gaba kinkoledde erira ndaba owalooki omukyalo oli walamunyawo ku lumwezi njagala nga bwoli mukyalo oyo njagala ofunye lumu ejja mu kimulanga ekyo nga nnungi self contain nga terimu kantu konna naye nga bukimu first class yasente namba Mitwalo 5. twalemeka Mitwalo 5. Yebe yazo. kakirina nakola atya amaleji kakati tolina olumu musamusamu obitaano kasanvu Mpoze mitwalo. Mitwalo nja kufuna eri. waliwo eyo omutwalo ekyo kirungi kati wa waliwo omutwalo tugende neyo ekoma oluvannyuma lw'obulambo buno Top TV enjoy twalemeka Mitwalo 5. Yebe yazo. kakirina nakola atya amaleji kakati tolina olumu musamusamu obitaano kasanvu Mpoze mitwalo. Mitwalo nja kufuna eri. waliwo eyo omutwalo ekyo kirungi kati wa waliwo omutwalo tugende neyo naye ngaefaanana etya egwa mu levo y'omukyalo oyo wamulaba omukyalo oyo mulaba kugamba tavudde wanze kundaba waleyo tulina okukola ki nga walitegeera nawe sobola mutakugenda okitegedde Nja kufunira. Weri nungi, sirefunto eri. ngaya mutwalo Naye mugenyo gy'ennambuzi ngala kusula ofcourse ngenda kusula kakati toliira oyinza okuba nomukyala ngaoyo nojawuzikolayo notasula kale oba ogenda kusula twale ogenda kuzya musanga kuba amali nyandweruyemuko sawa. sawa bbiri oziba bbiri kiwedde ngendo gy'ennambuzi Etakola. babiri chicken chips with a soda bale kusiima nzekole ntyo banengoma agambaki Mama, sokoni enjoy ate bakumba bulungi enjoy ate kwekuba byekuba ddagala katonda tolya kintu kyonna yatusabye nje maama agambaki mama, mulungi naye ndodde omuwuliza. nga bakyalayo ekitoki kyejjanja maama waayi nange ndi mukibuga agulayo kapiki Eka, obadde ojjagayo kapiki akayawo akapira sikigenderedde bulungi. kiyange jangoyaga emirimu gyange akati sente Afuna kusente. tekyali kizibu kyange goyoyagoya Benda uguna tulifuta. tafaayo kusyanze Wacha. kakati nze nagitedde tafaayo Why? biwooma Babi biwoma. enywa koleka soda kani
abandi nekifuba kironza otya Owaayi ate bakuba bulungi. Naye. Bubulamu kati nga nekira kyendagala okugamba ate nga bakusentensire ku nviiri Sente enviiri. Okay. Ate wali kusa. Ekikuba ogenda kusa. Kalinga bw'ogenda kusula. Nsobola okuleka mu luumu wali. Just ng'owumuddemu. Nengenda nembuga kaboda kange ngeekuleetera ssente. Oyo betofaayo. neyanziza nosobola okuvya emitwalo nga 8 Munaana. Ukya ssente sizijja. Gweyawo. Owaayi. singa oyayuuya nnyo Omanyi obudde. Obudde. Ate ng'egina yanvuye wano kati. Naye nga ndi bulungi. Naye biwooma. Birabika biwooma. bibooma nnyo aluugo Kigajje nfa. Akamuwonde okalaba? nkalaba kakafundewo Nga lukalya nnyo. ngalya ate engo yabwe babisimbi gegenda Nga erabika. Owaayi. Ebiwooma. ona bani Biraba. basaba bulungi bani Wakati. Nga tonywa. Nga tonywa. ndya Eh. neyazannya lubugo Ola tunsuulira mwoyo. amiina Kale ndi musanyufu. gayira Kakati nga bw'omaze okulya okuse mba nakufuniddeyo kalomwali kati olina onaabeko olifreshinge tuwumuleko. ogambye tuwummulemu oba mpumulemu Kale tuwumule. kale okuwummula sandigaanye naye kale mbadde ninaluka programu akalala ka mukwano gwange nabadde nina okusooka omulaba kwate banjobedde omwebundi nnyo mukikuku nemugamba kansooke ngenzigyenkulabe then oluvannyuma ninakola ki ninagenda mulabe naye olabeko singa ntegeeki singa ngenze nemulabako wangi Si wala nnyo. sigenda kwanguwa kozi kati ate kizibu kyengadwa kya transport agenda kunziza kuba ate ye agenda mulina naye ate anvumyawo Ogenda ogendakomawo. kosi ngenda kudda sigweyandeese Awo tekirina buzibu oba ogenda kudda. Oziragayo esente sikufuna. Tofaayo. Nga mmeka? zonna zoba nazo sisina buzibu oba mitwalo esatu oba ena kyonna kyolina Etaano zitwala. zijja kukomyawo kyasigala zinkomyawo Tofaayo. kale zijja kumala Tofaayo buli kiragala kino genda kisaana. Sente weziri buli kimu. Kakati ngende oba nkulinde wano. osobola okulindako wano Kale. Nkulinde wano. kale Ngende wano. Kulya byabiridde. Njala ndi nnuma.
njala inuma. Ayindi yadira mutima kankala kana ninga nekaza we. Yitegeese. Naye kale namule asana mwesuwa kupadda leero kigwa leero kale kasawa ali yo yakuba Hello, Mr. Schumann. Hello, David. Oh, thank you. Oh, thank you. Hatimaye sababu ndio lero Mana yongoja kwa mukale kati eto kusalama lode machino ni botuke wangu lekana ngofira na fulani. Wow. Okay. Then I'll put it on first. Right? Ingrid. Yen Owange. kwa kikina sikula obudde bugenzi. Mukwana tekiki. Jennifer, awagirija mukwano gwe wagiridde nze. Amazima gakunagulekwe. Yeye nekwesunga mwana akwesunga bwatu nga bwe nakugamba nakutegekedde ku luumu owummulemu. Kakati ate ebyo naye Jennifer. Kati kulinde mu dakiika nga mmeka eziddako. Olina kukola ki? Nansayinza okukula It's so shy. Sasa wanaposa over. Nze nakuwa eby'Uganda kandi omanya bannayuganda beerabisa ennyumba yonna n'ebyokejjula ate mbuwala buli babikopo Ngoki ekyogamba otya? Naye ogamba otya? Anti wonna tutegeereka agatambaala sikawootalo ate watuuka otya transport wabona mwana omukazi tambula ngeri kijatambula bwe tebabimukoza kyonna kyekyali nabuukira wa ssenga kati yonso gyakitegeera omukono naye akitegeera kyobudoola bakyalidde ewa naye mwanyinazo omutunulako obimanyi amazzi gakyalo gamanyi gabubisa munamuwezo bbirizo era nga kulekayo annange ngoddayo sikuŋa ng'obuuka mukazi munnange olunaku olusirirwerabira nanuuka okugulu olwagala bwekapa sinze yalina okoonyo wampa okugulebulala kuno naye newalulawa ngasagala mupulije sagala adaba ati ntolose ekintu amatigwako ati nonze kasala bwamala ogenda bwoti ate nali nina ki
nange nakwata kasawo kange tewali yategeera oba bansi obaani ng'obulamu buzi bannange nakati noli omuwala joginge nalipangira manyi obateera komawa kati aliwa nanze nesimu yange nakijja otya bibuuzo njagala okubuuza nandakola kidobeni alina ebibuuzo bingi baba alina ebibuuzo bikako omugezi kagijjeko sesembe anti naye bajjawala sokonde konna nalekawo omusajja akuli munyumba jabange bajjane wano nenabusa anti nange ombalima esente size ziryawo muziryakyane basirawaepati walinakububu nenfubuka nesabagateka esente zokulyaga talina wadde ekikumi olimba jakaba yaswala ennyo nagenda wakimuzanira omanyi bigalemera ku lubala akakatimbalaofubira bundi nakosa nabali mukyalo kiwakola kyamuwendo kuba nakosa teyensemberezeka yemunafunga nti kugamba ebintu byaa waliyo kanumbagoba naye nno munnange emanyiki watuka special deal tontekera omunawe omumanyi nze nkyetagira ddala sente zizimba kalira wati ntandikako omusingi ati kisinza okungumya mu kibuga naye katugenda kutegerakyatakimasi kati sente ogenda zijjawo Aguma ekomawo oluvannyuma lw'obulambo buno. Top TV, enjoy.